Abantu basatu bafiiridde mu kabenje ka mmotoka oluvannyuma lw'egyo babadde basaabaliramu okulemererwa omugoba waayo bw'atyo n'agituwala paka mu nnyanja ku mwalo ogw'Ebumeru mu ggombolola ly'e Mutumba mu disitulikiti y'e Namayingo. Abagenzi bategeerekeseko nga Ngoobi Waiswa, Okumu Ivan, Mayende Henry nga n'abakoseddwa kuliko Mwema Nasiri, Musige Musalama, Wakabi Magumba, Suhal Habib ne Munnakatemba Diku. Abaana 9 bafunye ebisago by'amaanyi ng'era bali mu madwaliro omuli Mwima Nasa, Muzige Muzahamu, Wakabi Magumba Kusaini, Hyuha Habibu, Mubale. Kigambibwa nti bano badde balina ekivulu kye bateekateeka babadde batambulira ku mmotoka ekika kya Fuso namba UAY 233S nga bagenda bakunga abantu okujja mu kivulu kya Diku ekibadde ekyokubeera e Mulombi B Trading Center mu ggombolola ly'e Mutumba. Aye twena getutuukire gano batukoba nti eriyo nkumu abaawonye mulimu kweya Bafiiridde. So kitalo ino eri abo abantu abaviirirwako abantu baabwe. Saawa dino gwe tuli wano tuli mu kiyongobero ky'amaani ino n'emiranga olw'abantu baife abafiirire mu kabende kano akali wano Ebumeru ekyaganibwa mu luka gw'Ebukiimu. Nga nti kojja wange n'abalaba baire ku motoka okwo era saawa eno ali mu idwaliro aliko oxygeni kati saa eno yendogerera muzena ndi mu mbeera mbi kuba kojja wange saa yona bankobera batyafiire. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti emmotoka eno ebadde ejjudde abavubuka naye ng'evugibwa bubi nnyo kyokka nga bawuliddeko nga baleekaana mu kigambo eky'olusoga nti eno eremye. Abaana babaire ku batandika okukuba enduulu nti eremye. Ebirowoozo byange naafuna nti mu ngeri abo abakubidongo batera okuwaganga ba driver n'akowa mutima nti emmotoka kunumuka eri kulumuka kabiri abaana bongera kuwaga. Ekizibu ekyatuseewo kiriko kuba nga breeki y'emmotoka eyo nga neyalemye buleme olwokuba singa abaire nti wabukono wansi nobuviiremu yandigiswire mangu oba yanina mu breeki yayemerera. Aye ng'ekizibu nze njira okwetegereza abantu wano kitekoba kyagire nga obupiira wa breeki wayatike oba obuseke obutwala ku breeki food nga nowagiviireku nga bwayatike. Mbere saba gavumenti ituyambe itufunireho abundu abaliko hakulu awatali ino mwalo kusobola opakinga nga biruha byefwe. Mugoya Katibo ssentebe wa LC3 mu ggombolola ly'e Mutumba agamba nti enjege eno ebakubye wala kyokka n'anenya nnyo dereva abadde avuga endiima. Yendira ku driver zena mwene ndi mu driver naitebereza ebintu bibiri nti emmotoka eno ayinzika okuba yabaire erinako mechanical fault dado mu brake system era wenongera okwongera okubuuza ku bantu bana basurvivinze driver ayinzika okuba mufu oba mulamu. Amawulire gali kumpebwanga nti driver ayinzika okuba yalumwike mu motoka muno. Betty Nabwire kansala omukyala ku disitulikiti ow'eggombola ly'e Mutumba anenyeza abazadde olw'okulagajjaliranga abaana baabwe. Naye kyensaba abazadde kiri ekintu kimu tufikisingeko time tubeere n'obudde obwogera n'abaana baffe betuzadde twogere nabo abaana bano tubeereko n'engeri gye tubakansolinga nti ekitakukwatako kibeera tekikukwatako. Alirwanyi omusajja oli mudaala n'omwana alirwanyi obuvunanyizibwa bwa bulinde omusaade. Diana Nandawula omwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Busoga East ku lukomo lw'essimu ategeezezza omusasi waffe nti enjege eno ddala kituufu ebaddewo kyokka n'ategeeza nga poliisi bwetandise okukola okunoonyereza ku kiviiriddeko akabenje kano. Abantu basatu be bakakasiddwa okuba nga baafudde n'abalala ne balumizibwa mu kabenje akaagudde wali ku mwalo gwa Bumeru mu Mutumba sub-county Namayingo district. Nga kigambibwa nti emmotoka ya Isuzu Elfu namba UAY 233S eyabadde ekkirira ku mwalo guno ku Kaserengeto yalemeredde omugoba waayo ng'eteberezebwa okuba nti yalemeddwa okusiba n'eyingira mu mazzi. Mukadde we tukoledde emboozi eno abakoseddwa baweereddwa ebitanda ku ddwaliro erya Masafu General Hospital, Buyinja Health Center 4 awamu n'amalala. Bya Sunday Charles, Salt TV, Omunnyo.